No masala kumuzika Bessel Vision, welcome on board. It's a Wednesday, the third day of the week. Butada viziwa msamfunana. Ngatuchukua saganya magezi. Wamsakaro embosera behind the camera. Sina wala enjo oba mwite malaika mkata room. Tuinayo omukulu baita Shafika. Ate wacho producer for Abon Demo nena bera okubiranga achukua saganya magezi every single Monday. Okutuka dauna ku oroku tano. Ziba musanvu kumunana nga tuyingidde mu maje agange nze Rachel K. Yenza ali ku screen ya onolaba. Mukwano nga bwina kyolo ina kyonywa. Thank you very much for being part of our show. Webale kubeera watenga webale kutwagala mwana muwala akatrendi nze ejo joyitira. Banange. Tiechana chalenga. Chikaro chalenga mama. Singana nini na wakawogo. Nanega ange na Chibobi chalenga. Chibobi chalenga mama. Singa chalina kawogo. Nanage. Ngomona kachetu chimu. You know why I'm not a politician. Ebituka politics bino bitama. Bisa kinga. Omanyi wewe tsawe chituka nanye chitufu nadaka nganze karo yagala obulamu bwange kino njogera nganze who wants my life okitegera nganze omuntu abali wingo obulamu bwange era omuntu abwagala ennyo kakati mwana mulenzi Bobi Wine yabwate yavuddeyo ne yegulira bulletproof omanyi ntule masazi nakuzino badde bisusse nga bitameno neno nga biyita wano na wali nga masasi gavuga nga bannange nga Bobi buli wabeera wesasi nga mundu otabuka nga wabeera wabafa tubadde tubira ku social media ngera bi trending nnyo kati Bobi Wine yasazeewo ne yegulira bulletproof nga yeyeka Nenubia niri yamugulidde abali ku ground abakola ki ife barachoka abagenda nituduka simanyi tuli mukuduka temumukwatako bali mwaganyo koyingiza musongeza abakwatako temumukwatako yegulidde ye Nenubia niriwe nze ngambye fena yandi tugulide Bobi Wine baba really you want to be a good leader fena tugulide mwana bagulide bulletproof struggle fena nze ndamubya nawunyisa buli wabera ku ground wabera sasinga linyoka kati walaba lyeri wali wagavugire mabega wa Bobi naye tegamukwata cheke namuka magic Bobi Wine amasasi gakwata balala seriously ate ne bafa by the way on a serious issue gakwata balala ate ne bafa olowooza kubye motoka ye naye nze neewunyiza Bobi avuddemu naye kati saasira omwana ono ani Dan Magic bambi okitegeera Dan Magic naye yafunye obuzibu naye nga bambi mukama amusaasire nnyo nyine ddala but on this point his excellence nafa atugulire bulletproof kubanga tuwagira ne tuwereyo n'amanya tusakanya ye tuli mu struggle okitegeera struggle nze mpulira bannayuganda buli omwayigira ndi mu struggle bannange struggle etuuba fenna atugulire okitegeera naye bulletproof n'asalawo akyetuuseeko yekka ebintu ebyo obulamu afa ku bwena Nenubia niri kati agenda fuga baani nga tufa njogedde bwogezi sijentegeeza nze buli nze omukubana abawagira netuleka yeyeyeye olulyanga livuze onsanga wansi wa kitanda nga myaja osanga wansi wa kitanda nga nze abafa be bagakuba bo tebagatya kati kyogamba bana abali badde ku brand babiveemu wabula omuvubuka bw'oba oli eyo labira ku ekyo Bobi kyakoze bw'aba asobodde okweprotectinga nga ye gwe n'atakufaako omuntu weeno tetubagoba mu nsonga zammwe zemwagala but genda nga nawe weprotectinze nabakagule bw'oba olina sente gula bulletproof zonna zeziri zegulire wayo n'ez'obuveera ez'obuveera ati osogula eyakaveera n'ogenda nawe protecting nga ogenda okole ki ng'oli protected okitegeera n'obeeranga karo ndi mu struggle nange struggle empuuba mwana wa maama ndi mu struggle amani tujjayo batuwayo kamukobo buli abanange tulabe ekiziddako tovaawo nategeera bannange omukazi wayo yafuutusa akenge kati wanywere kakadimbi kyalenga weewale ensonga ezimu ate nga tekaleeta hangover tekalumya mutwe buterevu osigala ku original yo bulambalamba osobola genda amaduuka gonna oba supermarkets ezikuli okumbi kunusu 10 lwokka ojja kubeera nga ate okefunira gwe omusuubuzi aketaze mu bungi amaka gaabwe gali wali eri kiwaatule omanyiza ddala nawulira nga ekigambo kiwaatule
Wanaongera nogamba chiwatu nali bali chiwatu nacho kitundu bakikureetezeko kumbe kitegeeza chiwatu ne nga bakumatula kusaga n'okusaga somwezi nga mukaga this very Sunday mukwano jangu wefunira anointing oyo wano kwenyini ku church jangu nesiga emitwalo 10 osisinkane musumba Andrew Jengo omubulire ku nsonga zo aberenga akusabira mpolampola. Yeah, 31st of November FBS TV party omukulise Kawuma lyatwadde nte. Thank you so much Seeka barakara ufikumu tugenda kulyente. Thank you. Wakitegedde tugenda kulyente era byonna details zigenda kwera nga zitanga kumpewo zachi za ABS television bwecho bokola alindirya onagambye hey baba big girl thanks for the show you are so smart I'm Vero from Chikajo please agambye please drop me a chama by Rema Namakula kanyumire bonna abali ku muziki yo onagamba hi I'm Joan from Kasubi please drop me be with you by Rema Namakula kanyumire bonna abakiriko onagamba I'm not true thanks for the show play for me I love you more by Celine Dion goes to my boyfriend. Okay, onagamba atya hello this is Nelson from Magazi Luombo restaurant agambye nti njagaza ba customer afe bonna lanche nunje drop me muyayo by Mudra kanyumire bonna abali ku muziki kwa BS Vision onagamba good afternoon ba auntie magala nyo nze Yvonne sabayi akayimba benda kebayita muna Kampala thanks for that show. Okay, hello caller. Hello. Hello. Hello? Hello? Mukwano Villa TV otwogere. Hello? Wanje nyabo. Onali ku TV kamute kuba speed ya yiri akadde kola kalabi kakatu goba speed. Hello. Hello. Bulungi sebo gambo cha sebo. Mwebale kuweza kwedi ya umule. Iya mukwano bale kulaba. Ono ifale munyakude na gulu. Abe na gulu bagamba batya. Ona gulu tuli awo tu yampola mpola mwebale nyu. Iya sebo. Ibade sala kayimba. Kayimba chi? Kayimba ntino so tuli nchawa ka Bible wine. Bakaita batya? Tuli ntino tuli nchawa Bible wine. Nyimbira mumpulire? Tuli tuli nchawa. Anti nangamba kanyimbire mukko. Tuli nchawa tuli kola bibyaru. Kuna comment reserved. Hello. Hello? Wanje mukwano. Yeah, hello. Kale mukwano nawe jebale. Hi. Bakuyisani nyabo. Hello. Wanje. Hello. Hello. Wanje nyabo uri ku TV yo Villa TV yo. Sawa kayimba. Kayimba chi? Yeah. Kayimba chi? Ebijirole peta. Empeta shiba. Kale mukwano baby terulete empeta. Hello? Ebijirole peta. Ono naye ali ku TV. Bulamba. And those that were requested and mobili start ze musabye. Then we shall be going into a very short commercial break. Tapkenga tukomono muzika BS Television. Still behind the cameras there. Angel Jali, mu control room mukuru Shafika, ne producer of Urban Slim, Jali mu magezi bachikwasaganya. Mwena bali ku muziki kuyo. We salute you and we love you so much. Katukole ku nsimbi tukomewo tovako.